Fiki Gaza yakwatiddwa. Fiki Gaza, the operation resulted in the arrest of 4 suspects, that is Jingo Shafik, Magola Najib. Fiki Gaza asuze mukomera wetogera kati ono avunanibwa emisango ekuli ejobubbi omuli n'okubanga omu ku bantu abadabira nabo abadde yatta omuntu soka olaikinge ebyaddala teekawo mu comment section ebyaddala kirungi si kirungi. Fiki Gaza yebyaddala yavaayo neegata ku Alien Skin era yalabwako mu nfunda ez'enjawulo nga akakkanya abantu obaoliawo abali mu struggle. Fiki Gaza sijja tugenda kubanga tugenda eyo wabula amawulire agaliwo omuyimbi w'eggwanga yenyigira mu butemu ate ne mu kubba okusinziira ku bagezi wa police nti abantu abamu ko bamusanze nabo wamagwe bakusanga n'omubbi. Sijja kwogera nti Fiki Gaza yatta omuntu nedda sinnakyogerako sijja gamba mbu yabba sinnakyogera wabula yasangiddwa ne ba criminals. Omwogezi wa police omwami ayitibwa Patrick Onyango akakasizza n'agamba nti Fiki Gaza ono mu byonna byabadde akola mwe muli okubanga abadde akuuma ababbi abatigomya Kampala eno ate nga batujju. Kakati abamu ku babadde ku wanted list ya police babasanzewe era Fiki Gaza musajja watu ekikweko tuwamana ekibayolayora mpaka ku police yekatwe wagenda okubanga obaoliawo abeera atandika okubanga awere nemba n'emisango tetutamanyi obaddala Fiki Gaza guno agubukamu atya wabulanga agwegali omwogezi wa police kakwe ebisingawo wabulanga go amawulire agavaayo si malungi. Fiki Gaza yakwatiddwa ngambye bwenti mu mawulire ge tuyinawo. Fiki Gaza yakwatiddwa kino tekiri fantastic byatandise bitya mu kikwekweto ekyakoleddwa mu makage. Of course police evudde ne confirminga negamba nti Fiki Gaza obumenyi bw'amateeka obusinga obadde bukolebwa mu ggwanga lyettu Uganda abadde abwenyigiramu n'omusango gw'ebijambiya nga kwotadde. Fiki Gaza gwolabona kuwomibwa ku police ekatwe wabula ekyenjawulo ekiri mu musango guno nti Fiki Gaza agenza okukwatibwa ng'already ayina files nnya ziri sanctioned. Ngambye bwenti Fiki Gaza bagenza okumukwata nga ayina file nnya ziri sanctioned. Abatamanyi meaning ya sanction nti omuntu bwakukwata tugeze omuntu akozeeko omusango n'ogenda n'omugulako omusango ku police bakwata file eyo ne bagitwale wa State Anthony bwamala okusanctioninga file kitegeeza omuntu oyo w'omulabirako okwata bukwasi tasula mu kaduukulu ka komera babeera bamutwala straight mu kkooti. Kitegeeza n'obudde buno omulamuzi waba akyaliwo bamukwata bukwasi ne bamuteekayo ne bamutwala eruzira. So kati kibayita file eri sanctioned nti olukwatibwako kkooti straight file nyanga ziri sanctioned. Fiki Gaza waffe katwongere okumuteeka mu ssaala zaffe omukama ayongere okumusuusa kino tekiri. Following a surge in robbery cases within and outside Katwe Police Division, a targeted operation was conducted at the residence of Jingo Shafik alias Fiki Gaza. The operation resulted in the arrest of 4 suspects, that is Jingo Shafik, Magola Najib, Mutuba David alias Marvin Gaza, and Ziwa Charles alias Muzungu. During the operation, exhibits including pangas, military attire, and suspected narcotics were recovered. Notably, the resident of Jingo Shafik, an artist, was found to be harboring some of the city's most wanted criminals. Furthermore, one of the suspects, Ziwa Charles, was discovered to have escaped from custody while facing a murder charge. Sanctioned files are in place against all the suspects arrested during the operation. Abamu ku bantu be bazirise wali ewaka police webadde ekola search warrant. Kati njagala kwejjukiriza omukyala ayitibwa Julie Potential Organic Products era nga ono akola ebyo ebyoyinza okubanga oyita ebintu eddagala eriwonya nga livira ddala mu butonde. Omukyala oyo enamba weeri awo bambi mukubireko togenda kubanga wejjusa ebyo ebintu byasingira ddala okubanga amanya ate nga biri authentic byakakasibwa aba UNBS nga wolabako stamp yaabwe.
Sola kusitula ne kugenda na. Where's that guy? You come. I want you to get around. Unawasilisha. No. James will have to say what. At least I will everything about. Sisiru. It's getting out of photo. Is Wompiro Basile Batama Zivampia. Let her first remove that number by herself. Inekifaananyi nja kubuuza oba atutte ssente. Sente zaffe. Ozimazeewo? Ziweddewo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda n'edda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa, omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko, ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukkumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo naawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteereddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi. Mpereza obubaka nsobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutandike? You can go away from there. Tebina muwaki mubibakkiriza bino ate bino mubibakkiriza ate nga abalala babya nabyo mubibagana n'omusanga akirimu nga tebamukutte nziki kyekisinga okunnumya omutwe nti ekintu kiba kikyamu. Omutwe bya bulabe kandi mubikkuliro tewali kiriyo. Nze ebya wano mbima.